Obadde okimanyi nti show ya Bobi Wine bage bebagisponsorinze era nga abasiyazi bamuwadde miliyoni 7. Obadde okimanyi nti show ya Bobi Wine eyabaddeyo ku Facebook ate nga yali wali ebusaabala basiyazi bebagisponsorinze era mbu bamuwadde miliyoni 7. Atukaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boya Max Sudi Junior webali kuba nti weekomira wano mpola mpola ane tutambula ffenna. Olunaku lwa leero mukyala amanyikiddwa nga Full Figure alina byatuwaddeko era nga bino sometimes bitiisa n'okuba nti bimalamu amaanyi. Abasiyazi bebakyasinza okuba nti balina amaanyi mu nsi yonna era nga teboogerwako tebagambwako era nga banono bw'obazanyirako bayinza n'okuba nti bamamulako ne gavumenti yo. Yensonga lwaki etteeka ly'ebisiyaga likyaganya okuba nti liyiswa mu ggwanga lyattu Uganda. Now Bobi Wine y'omuntu omu ku bantu abo abaavaayo nga bavumirira ebisiyaga mu Uganda era nga Bobi Wine yali tabyagalirako ddala yadde. Olunaku lwa leero Bobi Wine mu kuba nti yali tayagala bisiyaga n'okuba nti abivumirira yasooka n'abeera suspended mu nsi za Bungereza nti yali takkizibwa kuba nti agenda UK paka sawa zino ban tenaba nti yevaawo ne mu America wankubadde mu America bamujjako ban oluvannyuma okuba nti Bobi Wine yenyigira mu byobufuzi ate aluwasaga yamufuula nnyo w'amaanyi. Bobi Wine y'omu ku bantu abakyasinze okuba nti balwanyisa ebisiyaga naye ng'ate oluvannyuma okuba nti yakoze show ebusaabala waliwo amawulire agatandise okuba nti gafuluma era nga agafulumya si mulala ye Full Figure. Full Figure agamba nti Bobi Wine show ye eyebusaabala yali recorded era nga bino yasooka n'abyogera n'abipostinga ku social media emabegakaawo. President Museveni yali alimugezako kuba nti addressinga ggwanga so n'olwekyo bwe yali nti agezako kuba nti ayogera eri eggwanga last time mbu Bobi Wine yali arecordinga show eno ebusaabala era Full Figure yavaayo n'agamba nti omuntu ali mu kurecordinga show oba gwe yayita kadingo nti kadinga ali mu kurecordinga show ebusaabala olunavaawo ajja vaayo agipostinga agambe nga bwali live ku Facebook ebusaabala. Kino nno abasinga bakiwakanya n'okuba nti batandika okuba nti bamutwalira omuliro paka recently mukulu bwe twamulabye nti ali live ebusaabala. Tetumanyi oba yabadde live oba byabadde recorded nga Full Figure byatugambye. Olunaku lwa leero Full Figure avuddeyo n'atugamba nti Bobi Wine buli kyakola bo bakimanyi, simanyi bo nga baani kuba Full Figure simanyi position ye mu government naye avudde n'agamba nti buli kye bakola bakimanyi era Bobi Wine yafuna ssente emiliyoni 7 mu basiyazi era nga abasiyazi be basponsorinze show ya Bobi Wine eyabadde ku mazzi. Show eno kwaliko bakyali bangi kwaliko Aziza Zioni mu recorded mbu kwaliko Aziza Zioni kwaliko King Saha kwaliko Nobianli ne bakyali abalala. So sheyo ya recorded side zeyo ebusaabala mbu era nga bano mbu bonna Bobi Wine yasobola okuba nti bagabanyamu ku ssente za basiyazi mbera ssente Bobi Wine zakozesa ennaku zino mu politics z'abasiyazi. Simanyi ki nsonga kino kyokyogerako kuba nange sagala bigendamu nnyo because sibimanyi nnyo. Ntekako disclaimer bigambo bya Full Figure si bya Uganda mu Kamoli si byanze presenter abiwereza Jimso no nedda bigambo bya Full Figure era nga Full Figure agambye agenda kuba nti atwongera bwino omulala akwata ku Bobi Wine. So bino n'ebirala byobanga olinda tujja kubanga tukutuusako mpola mpola paka lwe tunaazuula amazima oba Full Figure alimba
oba talimba naffe tugenda kuba nti tukola research waffe tubere nti tufuna information omutuufu because tetwagala nnyo okuleetera bantu palapasi n'okuba nti oba tufunako side emu oba endala tujja kusobola okuba nti tunoonyako Bobi Wine anytime from now tumubuuze in case banaaba nga tuwadde ku budde tujja mukubirako akasimu tumubuuze atubuulire oba full figure byayogera bituufu oba si bituufu. So bino n'ebirala byobaolinda mu episodes zaffe eziddako nsigadde entambi Kimso Rich Boya Max Sudi Jr. Subscribe tubeere nga tutambula ffenna bye bye.